Okay, nkwaniriza aliko Cookie Promotions Worldwide amanya ne Dobozi MC Chiyege gange wano wendi we kalisizo era tuli kumaka oba ku kijja ky'omugenzi omukuku na kutamale mirundi olunaku olwaleero lwa mukaaga era ekiro kye kisembayo kulabika nti agenda okusula mu makaaga wano ewaka bamuzaladde ne olunaku olw'enkya asobola okulabika nti bamuwummuza emirembe era nga nkwaniriza nnyo ngenda kubeerako njogerako ne abamu ku batuuze b'oku kyalo kuno kubanga bo bamwaniriza mu maanyi mangi okusinziira mu tawuni gye tuvudde nga we muze mulabye embeera era nga olunaku olwaleero ekimu ku endagaano gye yakola oba tujja kuyita ekiraamo kye yakola si ndagaano n'onsonyiwamu katono ekiraamo kye yakola kwe kubanga bamuyimiriza okumuziika ng'ayimiridde wamu n'okwagala abazze okumuziika babeere nga banywa nga basanyuka bye bimu ku bigambo bye yasimbayo okulabika nti ayogera era olunaku olwaleero kasooka mbuuze ku bamu ku batuuze wano abasobola kulabika nti bakungubaga tulabike tugendera ddala mu maaso banaye nga bitalo saidi eno bitalo mukadde wange olunaku olwaleero nga bannamasaka ekiro tumanyi kyekino ekiro ekigenda okusabika nti kisembayo okubeera nga mukuba kuliisa evvannyuma ery'omukukunavu ekiyongobero kyamaanyi nnyo simanyi essaawa zino omugenzi omukukunavu ng'omuntu obadde omutegeera otya tamala emirundi mbadde muganda we ate nga mukwano gwange ate nga mbadde omu kubatera omukolera emirimu ki nsaaliddwa nnyo ng'omuntu n'ekitundu okutwaliza awamu ate abaddewo NRM kati tulina obulumi bungi nga disitulikiti yaffe ekyotera tusaaliddwa nnyo olunaku olwaleero olowooza bintu ki muyindi abadde musajja mpagi nene bintu ki Uganda byegenda okumusubwako kubanga musajja abadde wa mazima Uganda efiiriddwa omuntu abadde asobola okubuulya omuntu amazima abantu abasinga atya okwogera amazima waakiri akasirikira naye abadde omuntu atasirikira mazima ngende kwagiyita nde kutagiyita cupa kyetumusaaliddwako ennyo era abantu abalinga oyo bayinza obutalabika babadde batono nnyo omuntu asobola okubuulira omuntu amazima abantu boogera avuddewo kyekyo nakimanya tabadde mu ebyo bw'obadde okola ensobi ng'akubuulyawo nti eyo nsobi bw'okola ekituufu ng'asiima kyekirungi kyabadde ayina abadde ayina eŋŋombo nti okola ekintu nga kimenya amateeka nga kikusanyusa kakole ekitamenya amateeka kikunyiize era byebimu ebyamuviiramuko obusibu kuba yabanga mwerufu nga bw'omutwalira ekintu ekikyamu takigula nga talya nguzi tabadde mukenuzi nga bw'ogenda kuyambe mu kintu ng'akuyambira bwereere era nga bw'omugaa nti sente nga kandi ate zaaki ku kyobwereere abadde mwerufu nnyo okusinziira ku bannayuganda ebigambo bye boogera olunaku olwaleero n'omusajja gwe tufiiriddwako olowooza biki bannayuganda bye batategedde ku Tamale okutegeera kuzibu nnyo kuba ne mu bayibuli abantu bangi tebagitegeera kuba abatume baali 12 naye buli omu yawandiika bibye waliwo ategeera kati waliwo ategeera enkya waliwo n'atategeerera ddala abamu bayinza obutamutegeera naye nga bajja genda bamutegeera mpola nti abadde nnabbi ndowooza olunaku olwaleero ebigambo bingi ebizze byogerebwa ku social media simanyi ogutunuulirako okubeera nti bandibadde bakuba ekimooni gavumenti engeri gyekwasaganyizaamu mu nteekateeka zonna ezisembyeyo nti bandizize n'okulabika nti abasajja zze abakoledde naye natuuka tayimu nga abakolimira ki first of all olowooza afudde depression oba n'obukosefu okusingira ddala omanyize mungeri gyembadde mu kyalo kizibu nnyo okuwa enfaayo kuba ffe mutusanze wano kaliisizo
obulamu bwe bubadde abadde Kampala naye nga ku byempuliddeko mpulidde abafamire basinga ate naffe wano wetuwabadde bwe batubikidde batutegeezezza nti gavumenti etaddeyo nnyo obuvunanyizibwa okuva mu kujjanjaba n'okutuuka paka wano wetuli era nkakasa tenti zino zolaba n'ebintu ebitambula gavumenti ebitaddemu omukono ogw'amaanyi era n'abakungu ba gavumenti omubaka pulezidenti nga RDC abaddewo wano omulabye minisita wa finance Aruna Kasolo nga waali badeputy RDC okwetolola wano mu Masaka region tubadde nabo kikulaga nti gavumenti weeri nnyo omanyi mujja otakwogerera birungi abavuganya gavumenti bagezaako okwogera okusiga obukyayi ekintu kitali kituufu akasembayo omukulu nga natera okutta olunaku olwaleero eyaleka alaami ebiramu bye bisinga tubitemye simanyi kivudde kuki oluvannyuma ebiraamo singa okufa kwabadde kwawamu byandibadde oke naye ebiraamo bituukiriziddwa okusinziira ebunnamwayo abaddeyo ekyengera atuuseewo kati ali matale yali alama 3 ennaku 3 ewazana 3 kyengera ate bamuzike ng'ayimiridde bayinza okuba nti esatu babaze emisana n'ekiro nga kyakyuse kuba yo kooti bwekusalira emyaka 3 eyinza okusiba gumu kitundu okitegedde ng'egenda esalako kati gwe omulabi n'ogamba nti gino egitaweze so nga ebbanga lyeryo teyayogera saawa yabala nnaku ekyandibanga kikireese ekyo ate kano akasembayo ak'okumuziika ng'ayimiridde ye ayagala kumusigala mbadde njagala okumanya abadde muntu wangeri ki gy'oli oba wengeri gy'obadde omuyitamuko badde muyita mwannyinaze nze era wetusalaga n'ebibanja wano nze bawago balasali awo nga mwannyinaze era ffena nga atutwala bumu tuwali kwawukana mu kika era tunyoleddwa nnyo okutwaliza awamu era nenebaza nnyo Pulezidenti Museveni okujjanjaba mwannyinaze era tweyanze namututuusiza wano ku butaka tweyanziza nammwe abatiivi okujja okutulambula n'okumanya eno ewaffe naye tunyoleddwa nnyo era tuli mu nnaku mpitirivu tweyanza nnyo tweyanzege ali ku Cookie Promotions tukyakwebaza nnyo okulabika tukyagendera ddala mu maaso tuli kaliisiza omukyalo naye wano wendi akasembayo muzeeyi mbadde njagala okumanya wetutuukidde mu kibuga abantu ab'enjawulo bazze ne bakuŋŋaana nga kwegamba omugenzi alabika abadde asookera mu ssenda nga tannatuuka waka abadde muntu wa ngeri ki ng'atuuse ku kyalo kuno abo abadde atuuka buli wantu badde bakuŋŋaana olw'ebigambo ebyamakulu byabadde ayogera mu kutegeeza abantu n'okuwabula nga takoma kuwabula abantu bokka n'okuwabula eggwanga ate n'ekirala nga watuuka aleka abawaddeyo okunywa tagenda ngalonsa tabadde mukoddo kuba abadde mugabi mulungi nnyo akalombolombo akalala kembadde nerabidde oba ekiri mu kiraamo okubeera nga yali abadde omanyi musajja anywamu yagamba wano okunywa paka kuwulira bubi embeera sooka oginyweremu ey'omugenzi embeera y'omugenzi yatugamba mu Lumbeerwe temujja kuba mu walagi mulimu bbiya yekka era nkasa bbiya wali wano obudde tunywa okumala ennaku 3 kunywa ekyomukisa teyatugamba batugulire gwegamba gwewootuula woogulira n'onywa tweyanziza nnyo tweyanzeege abajja nga basuubira ogw'okugulira sayidi eno teriiyo weegulira n'osigala ng'onywa aliko Cookie Promotions tukyagenda mu maaso tuli kaliisizo wano ew'omugenzi ku kijja katusooke tulabe abantu abalala twongere okubeera nga tugenda mu maaso